Kenya mirwana jaffe wabula embeera ebaddeyo just nga tuyingira mu wiiki eno embeera ebaddeyo eno eya Dr. Kano Kizza Besigye kukwatibwa naye ate era waliwo n'ebyaliyo tujjukira ne mu kalulu akaliyo ono yabuze bamusanze afudde biki omuntu ayinza okwebuuza Kenya eri safe nga tunabawo nakutuuka awo waliwo nekyakapiininga ekibaddewo ku nsonga ya Ruto n'Ekereziya naleeta ensimbi namugamba nti ezo ensimbi sijja kukozesa kigambo dda temmane naye bwe balanga okuzigaana oba oli ababaako n'okutya okw'enjawulo ku nsimbi ezo nsonga bbiri ate ozireese obudde buggwa simanyi oba tulina na ddakiika mmeka tulina eddakiika nga 8 katutandike n'ekyokukwatibwa kwa Besigye tosobola kutunuulira kya Besigye yekka olwaleero mu Kenya ojja kutunuulira nti emyaka ebiri egya Ruto bantu bameka abakwatibwa ne bazzibwa mu mawanga gaabwe oyina munnamawulire mu Pakistan yatemwa mwaka guno era omusango kooti yagusaza omwezi guno negusingisa poliisi yekena wa poliisi yennyini yamwetira yajja kunoonya bubudamu kasita okusika omuguwa kw'ebyobufuzi kw'abaluka be Pakistan poliisi nemwekubira amasasi ng'ebadde erowooza mubbi kakati gwagisinze balina n'okuliyirira oyina abakwatiddwa ne baddizibwa ettaka oyina abatwaliddwa Ethiopia oyina abatwaliddwa South Sudan oyina abatwaliddwa Uganda nga tonajja na ku Besigye so akazito tekali nnyo na kubali abakulembeze b'amawanga abakimyeyo abantu akazito kali ku ggwanga eryo ku William Samoei Arap Ruto gwe ng'omukulembeze w'ensi era olaba jjo empapula ezisinga okuba enkulu bbiri Daily Nation ne Standard emitwe kumpi gyajuze kufaanagana nga gyonna giraga ekintu kimu nti Kenya kifuuse kisaawe ky'abantu abawamba omu yagiyise playground for abduction omulala n'agiyita theatre eya abduction ebigambo bakozeseza nga bitegeeza ekintu okimalira Kenya ddala Kenya kiggwerayo kakati ekyo amawulire ago kye gakoze abiri kwabadde kujja mu butongole bwesige mu pulezidenti wa Kenya nti ekintu ekifaana bwe kityo ne kibeerawo mu myaka ebiri kikolebwa kitya mu nsi yo ensi eyo eba ekyayina obwetengerezi era bannakenya kati kye babuuza William Ruto nti Ethiopia ejja nekolera wano byeyagala South Sudan nejja nekola Turkey nejja Uganda nejja kati gwe okyali mukulembeze eyakuba ebirayiro kuuma ensalo kubanga bingi byosobola okukola obadde osobola ogayugana nti mumulinde bw'abazze ewammwe mumukwate kuba mugenda kundeetera ekizibu ekyamazima bamuleetedde ekizibu kinene bamuleetedde ekizibu kinene wano ali mu kattu si Uganda Kenya William Samoei Arap Ruto yayina okunnyonnyola eri bannakenya kati ate no yafuuse manduso kubali bonna benkulaze nti there is something fundamentally wrong munda n'obukulembeze bwe nti kino tekisobola kye bayita sovereignty y'ensi ogirinyiridde kubanga kya mirundi ebiri wandibadde omugamba nti bannange omuntu omwetaaga naye tosobola kumulinda n'akomawo oba bwe kitaba ekyo tumukwatire wano mu mateeka nga ffe tumukutte tumuzze mu nkola ey'okuwanyisiganya abasibe kati era awo nakyo sikitegeera kugamba ku William Ruto nti sirowooza nti ekyo kibadde kisobola okubeerawo ku mulembe gwa Uhuru Kenyatta naddala bwe yayina abantu nga Ambassador Kimani nga Director wa National Intelligence n'abalala kubanga Ambassador Kimani Odinga bwe yajja okuba olukuŋŋaana lw'okwerayiza waaliwo era abaali ku lusegere lwa Ruto abaali bagamba nti jjukira Kenyatta yali afulumye n'eggwanga kati nga Ruto yaliwo nga baga nti tugende tubakwate n'abantu bonna babune emiwabo Ambassador Kimani n'agaa tekijja kusoboka tumuleka alayire tulabe ekiddako olaba nti yakozesa obwongo bwa kika kyawagulu n'ataasa ekiyiwa musaayi ne Odinga ne basemba nakyo kuba baali bazze nga amanyi tugenda kukwatibwa
batambula n'ebipande bya mu Nairobi nga teri abafaako kati ne beebuuza oba poliisi n'amagye babadde ki. Kakati ndowooza nti Ruto alina okusoomoozebwa kunene nti yeetadde mu kiseera ekizibu teri kunnyonnyola kwasobola kunnyonnyola bannansi ba Kenya n'abamatiza ku bibaddewo mu myaka ebiri ku bwetengereze bw'ensi ye eya Kenya. So bwe tudda ku kyabannaddiini era nako kusoomoza kugamba ebizibu byalina biyitirivu. Ruto bw'aba wakudda kisanja kyakubiri yeetaagayo ekyamagero kyalina kati okuteekawo mu nkola nti abantu constituency ezasinga okumuleeta ziri bbiri si wabwe mu Bakalenjin. Constituency esooka yanzikiriza nga tozaawuddeemu ye musajja mulokole naye eddiini zonna zamuwagira Abakatuliki, Abakristaayo n'Abayisiraamu kubanga bamutunuulira muntu asoosowaza Katonda. Era nga bw'onoonya abantu ng'okoze poolo mu Kenya abalonda nga beesigama ku nzikiriza bangi, Ruto nga bonna abakuba mu nzikiriza zonna kubanga kyekifaananyi mwakulidde ne Ruto Moyo okumumanyi yamumanyira mu kwaya ya kkanisa ng'asoma e Nairobi era n'abayitanga ku mikolo gya gavumenti ne bamuwerekerangako ne wabweru w'eggwanga nga bayimba Ruto ng'ali mu kwaya. Kakati kyekifaananyi kyayina era ekkanisa ekkereziya zonna zamuwagira nnyo mu kujja okukuba amasekkati ga Kenya n'akuba Kinyatta yayita mu ekkereziya ne bamuwa obuzindaalo obutuuti. Kati bwe bamuvaamu nga bwe bamuvuddemu ayina kulwana nnyo okubaza. Bw'atabaza ajja kuba n'okusoomoozebwa kubanga Abakatuliki ebibala ebisinga biraga bali mu kifo kyakubiri kyakusatu mu Kenya. Abakristaayo be bakulembera. Abakatuliki bavuganya n'abalokole. Waliwo nno nabadde njogera olinaga nti ekyo si kituufu nembaako gwe ŋŋamba nti muyamba oyo omuwa eddagala kuba mu era gye tuli mukola bukozi Google search teweetaaga kunoonyereza kuli sophisticated gwe tubeeramu kola bukozi simple Google search. So kati Abakristaayo basinga obungi. Abakatuliki bafulumiza ekiwandiiko ekitabukira Ruto abasoose okubawagira Abakristaayo Archbishop Ole Sapit. Bw'ogatta Abakatuliki n'Abakristaayo e Kenya oba omaze okususa ebitundu 5 ku buli kikumi. Weetaaga mu bwenzikiriza. Kakati n'abalokole abamuwagira beesazeemu bala nti ku bitundu nga 2 eby'abalokole njako nga 10 nabo beegasse ku bano. Kati alina ebitundu nga 6 ku buli 10 bimugamba nti ovudde ku mulamwa. Kakati ekyo ogenda kukikola otya? Olina kwetereeza. So kyalina okukola kati kuba mavi ku ttaka kukkiriza nti nasobya tuggulawo tutya essuula empya. Akade katugenzeeko. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege tujja kuddingana ku Lwokutaano olujja ng'era tukuwa bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ne Dr. Sam Kazibwe. Sikala ku telefayini yaffe ayi Katonda akuuma maaso moogi.